Okulumya, okutulugunya n'okuttibwa kw'Abannayuganda nga kukyagenda mu maaso. Kati nkuleetedde amawulire ate agakanze ensi yonna eya Uganda. Wabula mukwano gwange ampuliriza nga sinaba kutwala amawulire ago n'obunkenke mu Parliament eri Speaker amanyiddwa nga omukyala Anita Among n'amaziga gaalimu gayolekedde. Njagala nsooke nkuzzeeko side wano katono nnyo olabe ebigambo bino. Bannayuganda abattibwa nga battibwa na bijambiya era nga bano be bamu ku nsonga lwaki Mwami Museveni kw'ossa General Muhoozi Kainerugaba n'abakungu abalala mu Uganda abasoba 20 baatwalibwa mu kkooti y'ensi yonna bavunaanibwe emisango gino. Kati abakungu abo ate mulimu n'abali mu Parliament ku lisiti eyo, waliwo n'abali mu kakiiko akalira eddembe ly'obuntu ku lisiti eyo, lisiti mpanvu, mulimu n'abakungu abalala nga bano bakulu mu magye ag'ensi Uganda. Kati nga nkugjeeko katono nnyo, kansooke nkulaga vidiyo eno olabe Bannayuganda engeri gye baatemwatemwamu. Ampuliriza bino bikaabya. Vidiyo eno bw'obanga tuli mu wa mutima mugumu sooka ogireke kubanga ebirimu bikanga era bikaabya amaziga. Kankulage vidiyo eno ojja kakasa nti mukitta bantu ekyebijambiya ne gwe wali tosuubira naye yakyetabamu. Amawulire ga kajjabuzi era njagala okakase nti mu nsi Uganda tewaliwo ali seefu. Kubeere ng'oli kyannamukaaka oba bwikwe basobola okukuleeta ne bakussaako kye bakussaako kyonna wadde nga tewakikola n'ofaanana okuba ng'eyakikola. Kansooke nkutwale mu vidiyo eno olabe vidiyo eno bwe tugivaamu nkulaga amaziga agagudde mu Parliament ewa Speaker omukyala Anita Among ono naye agakaabyeko era Alajanye n'asaba obuyambi. Wabula mu ngeri y'emu kansooke nkusabe vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe ogwa EKTV okonenekkadde olwo buli vidiyo zetteekayo ng'eno ey'omutawaana esobole okubeera nga tekusuba. Kankwanize bupya oli ku EKTV otimbe gaggadde nange AK Master. Katuyingire vidiyo eno bwe tugivaamu nsooke nkwolekeze ewa Speaker ojja kukkiriza nti waaka abeerayo naye mukwano gwange ampuliza oba oli awo talabika bulabisi bwe tuba nga tetumuzuukusizza. Ebiseera ebimu tukola waako ono naye ng'oba wamulaba dda wabula nga tewamuteekako bwongo n'okubeera nga ofumiitiriza lwaki waako ono yaleetebwa. Kati njagala ofumiitirize ng'oyingidde akatambi kano wadde waako ono wamulaba. Njagala we vidiyo eno obudde ojja kakasa nti Uganda gy'olimu it is getting worse every day. Amanya gange nze Munyirwa Juma sibutakkaanya abula aliwo embeera yaliwo ng'egenda mu maaso netubaliza nga ate naffe etulemeredde. Walwake amachane ntukwatibwa ne tusibibwa ne batugamba tukole wetu tutwogere amazima nti ffe twatta abantu Erwengo bagenda tusule $25 buli omu n'eko 10 netukola bulungi program diru neggwa bulungi naffe netukola mulimu gwabwe gwe bali beetaaga netugukoze bulungi guwedde paka saya kakati batwangade n'ekikumi okujja kutusiba obusibi tutasula kyokka. Twali abantu twalinze Afande Sankara, Afande Senono, DPC yaliko ebiseera yokodi Kampala, waliwo ne Shagi ne batusomera bulungi omulama nga olina okola kyokutama amamaze otukwata gamba temutya tugenda bata kasamukola mu tukola ki gwe twetaaga kofe kale katukola mu kola wana tunaga ntakirize mu tusibye netugenda bulungi nasula amawulire bagala bulungi batwala paka katwe netwogera ku mawulire tufuata abantu nenga mu kusooka diri yakutukira buli omatu kokukiriza okwogera ekigambo ekyo twali munyonyo owamukulu IGP ebiseera ebyo abadde aliko yaliko ebiseera ebyo gwaita gundi Kayikula kale Kayikula yaliko ebiseera ebyo ntugenda twamusinga na omwogezi we yaliwo olagamba ali bize nema tugamba ye ayogera aba Kayikula yabayogedde ndukola munyi program twajibana saa mukaaga gwa kiro netujja amanyi bagenda tuwe byaffe batugamba mwogera nga tubata mukola kimugende wamu kati sawa yakati tusokumaliza time tugenda na kuingira mwaka era mulala kugumala ko sente tuzifunanga embeera metwali baterawo embeera embi buli muntu atulaba buli muntu ayogera bingi nti abaana batemu abaana bayaye abaana basiba abantu naye nga embeera eriwo tugitegeera ko ddala kwakati abantu batulaba tuyita batemu batuyita basiba abantu nenga tetutanga ku muntu yadde n'omu bakuba embeera batugamba sente nazo alizituwadde atatadde mulabe bw'amaanyi abantu batwagala nga bo bikenga y'omuntu gwe batugamba tulumirize
tumanyi panasa bwe bali balina bike patuli bike naye yali musirikali ani bali nabo basirikali abantu koyise emirimu ngejo kati tuli mubaye w'amaanyi bike batugamba tunoonya polisi yo ngayo etunulira butunulizi naye tunoonya yaga tukwata abantu ngabo batulabo binga abatemu nenga lino mulimu gwe twakwata batwangade n'ekikumi ufe fuge twali tubanja ngaye fe tubanja abakulu kufa abakulu abatuwakanira abawakana fe tubanja tola nagama mukulu tumwebaze asoke adewali asoka abuze naye dada naye kiki ne kigena mu maaso mfujo kutuyita atubuze naye mbeera ki yayogera biri nonsense byerere lokwa yayogera police tamanyi kiri munda yiri kibamuwandikide kyakola kyayogera nimfujo kutuyita atubuze ekyo ne kigena mu maaso nekino kiri bwe kitya kofa basajja bebona tubamusomera amanya basankala bashagi basenono no DPS aliko wanze lija sijja kulima nenga ajja kumanyikibwa kubanga ye lijimu yo nana kati tugisoma yaliwo kogo mwaka ya DPS ajja kumanyikibwa na ye mfojo kutuyita twatubuze bulungi na tugama abana balalu kira nso ya mukulu kayikula kyagamba ndi abana balalu bali butabika nenga betugwa kuddalu kono nja ko samulalu ano maiza no muganda nti molalu bami batuyambe atuweza ffe kwa ffe tubabanja barugamye nko 10 na milioni 25 batuwe byaffe emilioni 25 buli mundu ne nko 10 kuba batubikulira safe mu code company wogena lyo safe nanone jude sen barugamye malizo kwa tugenda bawa sente zamu wetwagenda ekibuye kokogera nga IGPS twala laptop baga ya sente bali botanse okulwana basirikali bali kwekubira sente batugamba nti zezaffe amanya mpite wa simu Sulaiman soka kubanja tubanja government yennyini eno government tujibanja sente zaffe yatusubiza okukola omulimo ne tusubiza tusasula nte batu wa sente zaffe batusubiza milioni meka 2 mwezi mu 5 n'enkoko 10 ne bagamba bamukuffe tumaze omulimo baja yingira kwa flying squad amba ingire ki police ne kurazo mutamazo bakolera omulimo kigo manyi gubagamba omulimo nibagamba tukirize nti bye bijambiye lwengo yefa bakola ki yefa babikulira kati nganze naddala nze ayogera nze bampiraga kabaya bagamba nze ali komanda ki w'abaana nze abakumandika kwanze anoonyanga abaana nemba kumandinga batema abantu ne kati yego mulimo basomera mu busomezi ne bagamba otuka ku TV wali namukiriza omulimo ogwo mukiriza nti mwabagukola ku kamera nti buli omuntu gena mu milioni 2 mwezi n'enkoko 10 twama tutusekatwe na IGB wali ne tukiriza byonna baba okukiza ya bulungi nnyo batuza bweru batugulira soda na keki sinaffe twagesa ndumanyigera kwa ki tebwa tugende wakabe bone sente ze bavayo batuza mukomerera Steve afe tutabanyega baka batugenda batereri ne tukamba kale baba tugamba batutereri kodi kamba tugenda ku polisi yabwe natubera omwezi gumwe ekyo kitundu aleka kana nga bamama baffe batunzi obubuzi bukiwe bajja mu sente ateze yimirira ffe tuveeyo ya katubabanja twaga sente zaffe ampuliriza akatambi okawulidde ako kakwasa ennaku naye kisinga okwewunyisa nga gavumenti bazannyira ku bulamu bw'abantu bannayuganda be balina okukuuma ate be balina okubeera nga babasaanyaawo wabula nga neeyabasaanyaawo omutuufu tamanyikiddwa okusinziira ku maloboozi ge tulabye ag'abavubuka abo ababiri ate ekikwewunyisa abantu abakozesebwa bonna basiraamu amannya gaabwe ga kisiraamu era bano babasuubiza ebirungi ne babasuubiza ensi n'eggulu okuvaayo gamba nti ffe twatta ompulira bulungi mukwano gwange ampuliriza kakati omutuufu ddala yaani bwe kibanga bano bagamba nti kwaliko n'omukulu amanyiddwa nga Inspector General of Police General Kayihura njagala nnyo ojjukire eggwanga eri Amerika ne Bungereza n'amawanga amalala ga Bulaaya gaateekako General Kayihura envumbo ng'ono bamulumiriza okulinnyirira eddembe ly'abantu n'okuliyisaamu olugaayo kyekyamusisaako natti n'aba nga takyakolera bizinensi Bulaaya takyajjanjabirwayo yadde ab'eŋŋanda ze okubeera nga basaalimbirayo kati era ku nsonga y'emu General Kayihura kigambwa nti ono yatikka Abanyarwanda baali bazze mu Uganda nga General Paul Kagame Pulezidenti w'e Rwanda ayagala kubatta ne baddukira e Uganda okunoonya obubudamu ono kigambwa nti abakwata kifuba n'abazza e Rwanda era mbu abamu ku bo battibwa gye gimu ku misango egyamuvunaanwa kati wulira obwo obulamu bwa bannayuganda ate kwe bazannyira kitalo nnyo naye nga bano bonna abaatemwa bali mu Buganda tebali mu regioni ndala kati wulira Speaker ow'ensi Uganda Anet Amongo atandise okulajana nakugambye nti ku listi eya ICC
International Criminal Court eyateekebwawo omusango guno gwabwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayina munnabateekaawe Amsterdam. ICC neegukkiriza nega nti Mwami Museveni ne mutabani we n'abantu abalala basoba 20 nga bakulu mu nsi Uganda bagenda kuvunaanibwa omusango guno ogw'okutulugunya okulinyirira n'okutta bannayuganda. Era mu lisiti eyo ne sipiika ono ateekwa okuba mwali kubanga alina ekifo kinene mu nsi Uganda naye teyakikozesa bulungi kubeera nga alaga konsaani ye ku bannayuganda abatulugunyizibwa. Kakati ku lisiti eyo ateekwa okubanga naye kwali n'abakungu abalala bangi oba oliawo ng'abamu n'abamagye abalala be bamu ku bakakiiko akakulya eddembe ly'obuntu. Njagala ojjukire nti akakiiko akakulya eddembe ly'obuntu ak'abazungu Mwami Museveni akagobe Uganda. Kontrakiti yako bwe yaggwako yagaana okugirinywalinga naga ntulina akakiiko kafuwa ne Uganda kakola omulimu gwe gumu nammwe gwe mukola. Kakati mwe mukola kiwane ewaffe okubeera nga mutumalako bumazi mirembe n'okubeera nga mutusibako amatu g'embuzi okutuliisa engo. Kakati akakiiko akaliwo ke k'abannayuganda akakulirwa omukyala amanyiddwa nga Wangadya, omukyala Wangadya, naye nga ono y'omu kuba tafaayo ku bano abalinyirira eddembe ly'obuntu mu nsi Uganda. Kati wulira, Simeon Nsubuga y'omu ku ba MPs abaali mu Parliament eri etali eno ewedde. Wulira, y'omu ku baaleeta etteeka okuggyawo emyaka, y'omu ku baatembeeta etteeka ery'okuggyawo emyaka ku pulezidenti. Kati ono yalajana ng'agamba ayagala kubeera ng'attibwa, abantu bamutambulirako buli walaga wonna. Era ono yaweebwa pick-up eriko n'abasajja bagenda bakutte emmundu emigemerawala egikaalakaala nga bano twabalaba nga ono y'omu ku baayisaamu ekiteeso ekyo ng'alina kye yeesuubiza oba kyalooza nti Mwami Museveni kyanaamuwa oba ng'obwa minisita oba ekifo ekirala. Naye ono yafundikira Alajanye era nga bamuwadde abakuumi ng'atambulanga mukungu essaawa yonna ng'obulamu bwe bagamba bwali mu matigga. Twalaba omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba ng'akaaba n'amaziga n'agamba nti baagala kunzita n'ebiseera bino ebiwedde. Era ono yavaayo n'akakasa ensi n'agamba nti abaali bamutambulirako tebavangawo bakyamuliko. Era ono agamba nti tayinza kuddamu kukolera Mwami Museveni ng'amuwadde obwa minisita obulala yawummula kikafuwe kubanga ono agamba abaagala okumutta ate be bamu ku bali mu gavumenti. Era ng'ono alumiriza nti kawuukuumi oyo ajjudde mu poliisi mwemu ku mali abantu abamulinnya akagere abaagala okumusaanyaawo. Mukwano gwange ampuliza. Era ono alumiriza nti omusajja gwe yali naye poliisi gwe yakuba amasasi nga bamaze okumuteeka ku mpingo, ono abuuza lwaki yattibwa. Lwaki omusajja oyo yattibwa ng'amaze okuteekebwa ku mpingo? Oda yavaawa? Lwaki tebamubuuza ani yali amutumye okubeera ng'amutta? Mwenna mujjukira ebyaliwo. Omusajja oyo yattibwa yali avuga kipikipiki ekinene nga kigambwa nti yali agoberera omukyala ono Aida Nantaba okumusaanyawo. Kakati poliisi bwe mukwata ne bamuteeka ku mpingu. Bwe bamussa ku mpingu bagende bamutwale bavunaanibwe. Laba omusajja omu bw'afuna oda okuva waggulu essimu n'evuga ne bamugamba omusajja mutte wadde ng'ali ku mpingu kubanga ajja kutaaja abanene. Kakati omusajja yattibwa. Kati ampuliriza, sipiika owa Parliament eya Uganda avuddeyo n'alajana n'aga nti okusinziira ku ntambula ze ono mweraliikirivu. Waliwo abamulondoola, waliwo abamulinnya akagere, waliwo abamulinnya amanda. Era nga naye yeebuuza lwaki abantu bano bamulinnya amanda. Era asabye obukuumi bwe bwongerwemu kubanga agamba nti mweraliikirivu nnyo ekyensusso ekitabangawo. Yeebuuza baani bano abaagala okumusaanyaawo era lwaki baagala okubeera nga bamusaanyaawo. Njagala ojjukire etteeka ly'ebisiyaga bwe lyamala okubeera nga liyita nga liteekerwako omukono mu nsi Uganda, ensi y'eggwanga erya Amerika n'ensi ya Bungereza bano baateekako natti oba ziyita envumbo oba kiyita ekibaati ku sipiika ne bagala taddangamu okulinnya mu Amerika, taddangamu okulinnya e Bungereza mpaka ebbanga eritali ggere. Wadde ng'ono yavaayo n'aga nti ate kimulya eky'obutagenda mu Amerika kasaba ng'asobola okubeera nga abeerawo mu Uganda n'aweereza abantu be. Amerika temuluma era temusala. Wabula njagala omanye nti bano essente bazirira mu Amerika, essente bazirira mu mawanga ga Bulaaya, mu bazungu, e Bungereza, naddala okubeera nga bagenza okuwummulako. Era n'enkiiko n'enkuŋŋaana nnyingi nnyo ez'abasipiika b'amawanga gonna ag'ensi yonna bwe ziba zitudde, sometimes zituula mu mawanga ag'e Bulaaya, katono ng'alina okubeera nga y'omu kuba bakiikirira eggwanga Uganda. Naye kati baba ng'ateekeddwako envumbo, kitegeeza ono aba talina w'ayita. Wabula ng'ekisinga obukulu mu byonna ono amaze okubeera ng'avaayo lwatu
naga nti bannaaye embeera gye ndimu yakazigizigi yeetaaga kusabira era ono asaba ssaala zammwe bannayuganda yeebuuza abantu abo abamulinnya akagere yabakola ki. Oli ku mukutu EKTV obutimbe gagadde nze Eke Masa emabega w'omuzindaalo kubeera nga nkutuusizaako ensonga zino mukwano gwange ampuliza kankusabe n'obwombefu vidiyo eno ogimpeera ekigalo ate omupya osubscribinge ku mukutu gwaffe okoone nekkade sobole okubeera nga tutambula ffenna mu waka waffe ataggwa malojja bwe tuba nga tumutaddeyo mukwano gwange ampuliza. Kakati abantu bano Aloe Cathe MC Bill Gates Kitumbwe user BX1XP3VI3S Helen 82 Jerome Mohendo Jerome Jethro Mohendo Hareth 119 Shamshagre ne Nanteza mbatumidde nnyo kosa class teacher amaidwa nga kakeeto mwebale nnyo balida kutambula ne EKTV kyemukola kyamaanyi nnyo kyattendo nnyo. Mukama Katonda bampere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Peace akumata kumira mpeera tukwatagane mwakaddako.